Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine finally avuddemu omwasi. Buli omu kyabadde alindirira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo n'akikuba ku mmeeza. Olunaku olwaleero nga tulonda bammeeya bassebo ne bannyabo. Bannayuganda babadde baganya okujjumbira okulonda. Naye njagala nkakasa olwaleero amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ku mukutu gwe ogwa Facebook just a few minutes ago avuddeyo n'ateekayo post agambye nti I know how everyone feels about elections right now, but to not vote for leaders today would be a surrender all remaining position to the dictator. Please go out there and vote. The Lord Mayor, District Chairperson and LC5 councillors are voted for today. #Free Uganda. Abantu abasinga okuva byabakama lwe yalangira results ze baali batasuubira, abamu amazima bagwamu amaanyi era abamu balabirwako nga balayira obutaddamu kulonda. Enkya ya leero bannayuganda babadde balina okukeera okulonda. Polling stations ezisinga abalondesa batuuseewo, naye mu mateeka tebakkirizibwa kugulawo box unless a certain number of people bali ku polling stations. Mu polling stations za Kampala ezisinga baluddewo tandika olonda lwa nsonga abantu babadde batini. Naye okumanya nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine w'amaanyi, eno post agitaddeyo eddakiika 29 wenzijidde okukola vidiyo eno. Naye abantu batandise otambula omukuomu bagamba omukulembeze alagidde. Amazima go olwokaano luli wakati wa Balimwezo Ronald Nsubuga ne Elias Lukwago. Elias Lukwago abadde mu kifo kino for quite some time, era nga abadde nantameggwa ng'okumuwunyaamu olina kuba w'amaanyi. Akalulu ke siryerabira ke kalulu ke yawangula Peter Sematimba. Akalulu ako bafosingibwa okukaddamu olw'ensonga nti bali baagala kabba. Akalulu akazeeko abadde abiisanya n'omukyala amanyikiddwa nga ono mukazi NUP gwe yawa kaadi erinnya lye sirimanyi, Nabira Nagai. Yes, Nabira Nagai. Now this time round National Unity Platform erese Ronald Balimwezo Nsubuga. Ekya Nabira Nagai Sempala kyalimu obuzannyo bungi, si yali alina okubakwata kaadi y'ekibiina, naye olw'okubanga nti yaliwo then bamuwa kaadi n'avuganya, era Elias Lukwago yamumegga akalulu. This time round era naye yakomyewo mu lwokaano, mulimu ne mukyala wa Nobert Mau, naye amawulire gali ku bantu babiri, Elias Lukwago ne Balimwezo. Amazima go abantu babadde baganya olonda, era okuwangula kwa Balimwezo kubadde mu lusuubo. Essaawa zino nkola vidiyo eno nga nkubiriza buli munnankyukakyuka ali mu Kampala, ali mu districts ez'enjawulo, nkwegayiridde genda olonde omukulembezeewo. Ekiri mu district y'Emubende ate kyo kirala. Amawulire genfuna Emubende eyo okumala ebbanga NRM ebadde yeefuze Mubende. For the first time Mubende municipality yafunye omubaka asooka nga wa opposition y'omukyala amanyikibwa nga Sumaiya, naye n'okumulangirira lwabadde lutalo, era abaana abamala teekawo mbeera basobole omulangirira. Wabula ku olwo olunaku abaana ate bafuna obusungu ne bagamba ate we tujja kalulu k'obwa meeya ne chairperson wa district ne bakansala tugenda beera banyiivu nnyo kwambuleera. Era olunaku lwaleero era we are yet to see the first opposition district chairperson ow'Emubende. Kano njagala okanotinge era oba osobola kasalemu. Olunaku olwaleero tulabisa okulaba the first district chairperson owa Mubende district nga si mulala wabula nga wa opposition. National Platform yawo mwami amanyikibwa nga Pafuladito kaadi, era abaana bagamba nti obubbi bwe mwakola nga mwagala okubba akalulu ka Sumaiya, olunaku olwaleero mugenda tulaba kimafia. Akapafuladito kanjawulo mu lwansonga nti ye atwala district yonna. So abaana bagamba ketonye kagwake tugenda mulonda era bakedde kulonda. Wane Kampala akalulu ka Balimwezo kabadde katandise okubeera mu lusuubo because abantu abasinga babadde beesambye okulonda, ate nga tukimanya abalonzi abasinga mu Kampala bassebo ne bannyabo ba kibiina kya National Unity Platform.
lwaki nkugamba nti ndowooza bali mwezi agenda wangula akalulu kano kanjala nkweko just a simple ka mathematics oba statistics. First and foremost, Erias Lukwago this time round wabadde anoonya akalulu. Abantu bonna babadde atambula nabo mu kunoonya akalulu tebayiseemu. Okategedde? Abantu bonna babadde atambula nabo mu kunoonya akalulu tebayiseemu. Babakubye akalulu because abasinga babadde against ekibiina kya National Unity Platform. Ate nagamba kasitankube kooti eno. Wegendereza nnyo mbanzize ne mmata wano. Lukwago abadde anoonya akalulu mu kibuga Kampala. Abadde atambula ne Alan Sewanyana n'abalala aba DF n'ebikonge ebirala. Naye nga ku lwaleze babeera bakonjera bali mwezo owa National Unity Platform. Twalabako ne lwalemu bwe bava ne bagamba nti oyo omulema nga atufuga atya. Ekintu ekyo nono kyazza bali mwezo waggulu ku polls era n'aba nga amusingira wala. Ensonga endala lwaki ndowooza bali mwezi agenda wangula Erias Lukwago. Erias Lukwago amazima go abaddewo okumala ebbanga era abadde afuga naye nga enkyukakyuka teriiwo. Newankubadde nsobola omuwa mu benefit of the doubt nti babadde bamulwana nnyo nakyo kiba kisoboka. Babadde bamulwana nnyo naye kati bannakampala bagamba yes it is okoze byokoze bakulwanye nnyo katuleeteko ku mulala. Ekibuga Kampala, one of the biggest challenges gye kifacinga mu Kampala is amataba. Erias Lukwago professional ye is a lawyer. Bali mwezo no ali nsubuga profession ye is an engineer. Yensonga lwaki batambuze ngombe gamba nti ekibuga kyetaaga engineer. Walaba video njalo gitambuze sawa zino buli muntu yakajira bankusaba oba tona bakulonda kwata akakongeko genda walondera olonde. Amazima goyo turning point abantu bagenda bera banyiga kuba president because aka president walona abali nyenyonyo okuvebwera okujolonda. Waliwo abava mbyalo nga basenguka nze kuno kukulambira okwenkulidde kwennondera. Nalaba abantu bennakula nabo emyaka 15 emabega. Kolo naddamu nembalaba. Naye ng'ekibalese kulonda. This time round abasinga tebasobodde kuva gye bali naye gwe alina obusobozi okulonda. Nkusaba era nkusindikira obubaka bw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akoze post n'agamba bambi mugende mulonde temukkiriza nakyemalira kozesa mukisa guno temuwanika. Agambye not to vote for leaders today would be to surrender all the remaining position to the dictator. Now, eno post wenjirabye eina kyendaze era nentegeera ekiddako kya National Unity Platform mu post omukulembeze gyakola. Agambye gwe obutagenda kulonda obeera nga awadde ebifo bina ku dictator. Kati gwe omuntu yenna ategeera asobola okugattagatta. Kino kitegeeza nti n'abakulembeze aba parliament abayiseemu bali likely ogenda mu parliament ku statement y'omukulembeze because yagamba tugenda kozesa all the means within our disposal to fight the dictator. Otwogerere essaawa zino ekibiina kya NUP kiina ebizibu bingi. Ekimu ku bizibu ekiina abakulembeze basatu abali ku top bakwatiddwa. Abadde asembyeyo okukwatibwa badde Muwanga Kivumbi yakwatiddwa. Essaawa zino gwandaba waliwo omubaka wa NUP omulala atwaliddwa mu kooti nga basaba akaluluke baddemu bakabale. Omukulu oyo weyoka Sanda. Era gwandaba mu byonna byokola njagala okimanye nti tubadde tuli awo ate n'amawulire amaane gasafesinga kuba kati buli kimu ekitambula Mukama Katonda yasinga okumanya ebiri mu ggwanga Uganda. Nga gwokyali ku ebyo jukira a few days ago Chief Justice w'eggwanga Uganda Owinyiddolo yavaayo n'alekulira. Jukira oyo abeera instrumento mu kutuuzaako president addako. Kati gwe sebo banya bandaba nga maliriza video eno Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo na appointinga a new Chief Justice just a few hours ago. Ekiwandiiko kifulumye press release nga gamba President Museveni appoints new Chief Justice
in executive of the powers in the exercise of the powers vetted in the president by Article 142 of the 1995 Constitution and acting on the advice of the Judiciary Services, His Excellency Showekadam 7 has appointed Honorable Justice Flavia Zeinja as Chief Justice of the Republic of Uganda. The appointment follows the submission of Honorable Justice Flavia Zeinja's name in the Parliament of Uganda for approval, which Parliament duly granted in accordance with the Constitution. Agamauli nagondoza mugafunye. Naye mmaliriza nkutegeeza gwe Uganda ndaba genda olonde. Ate otuukayo tiikinga mbuleera. Beera bulungi. Mweraba.